Ababbi batubbye nga tujja ne Martha Mukisa afunye obuzibu eby'emmotoka obimanyi ne baluuti nga bye baluutinze naye tusigazayo akatonotono ka package ko n'agamba yakwidde agamba n'akaceero kaagala nnyo kati ye kye yakoze alina gy'agenze oyimba era akayi naye yina emmere eyiye gy'abadde naye n'agamba emmere ginyagala ndyeko leero nyagala ogitwalyeko ne Salima asiolokukireko era wano waliwo akamere ate abadde aŋŋambye nti bw'osangawo ne bajjamu abali ebbali nabo tulye nabo ng'obusiraamu bwebeera buli kati so waliwo akaceere kaakano katonotono akapaakinze n'emmere Martha Mukisa leero gy'aliddeko nga nfunye omukisa okulya ne Martha Mukisa bannange nga nsanyuse ani yali amanyi so Martha Mukisa obubaka bwo butuuse eri omukyala Salima naye waliwo omuwagizi wange omulala erinnya ekibi nalyerabidde ate ennamba ye yankubira tampeereza message ku WhatsApp ne mwerabira n'agamba Salima aguleyo akatunda oba amazzi ag'okunywa oba ekintu kyonna yabadde n'akasente nga katinitini nampa akasente kaakano giijo giri emitwalo giyinza gitunulamuko n'ogiraba giye bitu neyanza nnyo sebo neyanze genda ng'oli mulema oludda okugula omukono byonna oludda lunoba ebyasayigene yaddiyo bwaba obulemu bwange okuva obuto bwange bwedi bwennali ng'oliko obulemu bwo ngandiko obulemu Salima nze nkusiibule abantu bonna munkubiriza abakyala oba abaami wadde oliko obulemu tewenyooma funayo akalamu akatono kosobola okukola akalimu n'omuntu wakuyambira yetanda yange nga naye bwolina wano akalimu akokuuma nze bwekuuma abaana bwotyo nga weeyiya ate tubula butuuze kulinda kuwa Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. kale nze Sonko Muhammad omukutuguta nti kwe tuli abasinga obunyi mwalabeko ku mboozi ya Salima twagizanye lunaku olwejjo embeera ro sometimes tukola stories ezimu nga twagala abantu mufune ekyokuyiga buli mwalabe omuntu embeera mwawangaalira kale twogera bajukiza ntukola airport pickups enamba y'essimu 0706794729 bw'onaaba okonye ku namba ejja boyogera nange butereevu eri ku mobile money erinnya Sonko Muhammad botimu WhatsApp imo byonna enamba eyo ko eri butereevu awali namba endala MTN 0782952155 bw'onaaba nayo gikozeseza ku WhatsApp kweri ojja boyogera nange butereevu for airport pickups senga buti ayongera okujjukiza nti ddagala ly'amaanyi g'ekisajja mwami yenyuma musayize omukyala atakyalira nsiko okugowola misuwa omukyala yeetaaga ag'emugga senga buti naye yanneesiga n'agamba Sonko ojja bo delivering eddagala lino so bw'okuba ku namba ezo ezange zenkusomedde njaba ndikutuusaako bulambalamba counseling n'ebirala mu connectingako direct n'obeera ng'oyogera naye kakati Betty Search and the Bid Studio basangibwa Buloba Betty nayo branch ni mu kibuga Kampala ebifaanyi ebyo wax squeeze bakaawo ebiriko ebya makeup ojja kubanga oyogera ne Betty butereevu tuli mu bitundu by'ebbanda tukomye okulambula ku Salima ndi wano naye kyalo naliko obulemu soko buze ku bantu Salima. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu buli butaswawu mulero wasibi. Alhamdulillah baba musibubi. Ojja kuongeza ku dobozi labere nga akulya enji weyongereko Nazibye. Wasibi tuongeze ku dobozi. Esebo. Wasibi. Ye namwe mujebale mubala kumujalira. Tuzize tukukyaliyako just katini nnyo. Nina omuntu gwe mbadde naye enjo tereza nnyo kamera. Nina omukyala gwe mbadde ne bamuyita Martha Mukisa. Martha Mukisa omumanyi esebo mulaba ku TV mulaba ku Martha Mukisa kayimba kikomanya ka Martha Mukisa sango ate akalala sawa kasinga kuyingira
aba matama oba matama kyuse tama yimbaga kyuse tama ate oloke bayita busy okamanyi nako nkamanyi naye temanyi tayito yako mbadde nzija naye Martha Mukisa nanfuna ebizibu awo nga tukkirira awo bambi nga alabye bizibu ki bine omanyi abayimbi abo tebaga so mbadde ne Martha Mukisa oŋŋambye omumanyi the good thing mbadde nzija naye obudde butukutte nanfuna ebizibu awo nga tukkirira awo n'agamba ajja kukomawo ajja akole kyakulabe ogambe kayimba kyakasinga okunyumira ka Martha Mukisa sango waliwo akalala kubadde oyogerako kadde kayimba ki kyuse tama aliwo ke bayita oli busy nako kanyumira nako bonna obuyimba bwe era n'akapya kalese bakayita exam ojja kawulira naye bakayita exam nga onagamba ebigezo so yalabye emboozi yo nga ndi nawe nga tunyumyamuuko neemukwatako simanyi ki kyabadde akutegekedde kujja nakyo naye nga womanyi tetulina garanti ku bulamu bwaffe n'afunamu obuzibu n'abeera nga yeeyongeddeyo naye aŋŋambye tugenda kufuna katayimu ajje ne ttiimu ye bakukyali ate olukyali olulala olunene era yasanyusa Martha Mukisa yakitegedde nti osiiba n'agamba mukyala aliko obulemu asiiba nga lwobeenda abeeyo abatalina bulemu naye tebakola ki tebasiiba n'agamba toggwamu maanyi emesagi gyampadde nkwagambye toggwamu maanyi lemerako ng'omukyala era ntebe najja kujja mbeere nga munyumyamuko akuzeemu amaanyi kyemanyi gyaba musanyufu nabo mulabye nga alhamdulillah ojja kunyongeza ku ddoboozi oyo asobole okuwulira okay kale nze Sonko Muhammad bannange emboozi ya Salima mwagiraba tukomye just mukyekingako tukomyewo okumukyekingako Salima ono olunaku olwaleero nga bwe tumwalabye emboozi bwe yabadde etambula gye buvuddeko insha Allah naye alina embeera gyayitamu etali nungi obulemu bw'oba oyina oyinza bunyonyola otya omuntu obulemu bwange nazaalibwa nga ndi mulema oludda lwonna ng'oli mulema oludda okugula omukono byonna oludda lwonna waba ebyasayigeneyaddiyo bwaba obulemu bwange okuva obuto bwange bwedi bwennali ng'oliko obulemu bwe nga ndiko obulemu so wabadde osaba abantu bakuyambeko n'ebyokusibulukuka na biki ebirala byonna ebyavudidde ekibaatiza kyonna ntyaniriza wano waliwo obuntu butono nnyo wano eno ababbi batubbye nga tujja ne Martha Mukisa afunye obuzibu eby'emmotoka obimanyi ne baluutinga bye baluutinze naye tusigazayo akatonotono ka package n'agamba yakwidde agamba n'akaceero kaagala nnyo kati ye kye yakoze alina gy'agenza oyimba era akayi naye alina emmere eyiye gy'abadde naye n'agamba emmere ginyagala ndyeko leero nyagala ogirwalyeko ne Salima asiolokukireko era wano waliwo akamere ate abadde aŋŋambye nti bw'osangawo ne bajjamu abali ebbali nabo tulye nabo ng'obusiraamu bwebeera buli kati so waliwo akaceere kaakano katonotono akapaakinze n'emmere Martha Mukisa leero gyaliddeko nga nfunye omukisa okulya ne Martha Mukisa bannange nga nsanyuse ani yali amanyi bannange nsonye nsanyudde ddala yakoze package ez'emmere ampaddeko n'abaako ne bano betukola nabo n'agamba emmere eyo gyengendo lyako leero ne Salima mutwalira alye ku mmere bannange Mungu amuwe kyasinga okwagala amiina so Martha Mukisa obubaka bubutuuse eri omukyala Salima naye waliwo omuwagizi wange omulala erinnya ekibi nalyerabidde ate namba ye yankubidde tampeereza message ku WhatsApp ne mwerabira n'agamba Salima aguleyo akatunda oba amazzi ag'okunywa oba ekintu kyonna yabadde n'akasente nga katinitini nampa akasente kaakano giijo giri emitwalo giyinza gitunulamuko n'ogiraba bitu neyanza nnyo sebo neyanze yamuba akatundako okusibulukirako bwange butuuse obubaka butuuse nga neyanza babebi leero tebaliiwo babebi waliwo babiri kuba bamama baabo tebakosa enyo nkati nga wonzizeeko nsaba owe essaala eri abantu abeera alina akatini kuba tukuba kwerekereza n'agamba kankaweeko ng'eri Martha Mukisa n'omwami omu yankubidde kasina nteerako ekyebiri ekyo bannange neyanziza nnyo neyanzege alabawo kyemusinga okwagala kwahera ne ku duniya alagazeyo empeera zammwe sirina kyakubawa alla yaba asinga okumanya
Banja mwalabe emboozi ya Salima ne mungamba mwagala mujje mu mulabeko wali wano bbanda nkubira kasimu kulete buterevo gyobuze ku Salima muswawo mwena abasiraamu tuyirize nnyo kubanga tusaddaaka tuli mu nnaku 10 ezisembayo Katonda ajja kubanga yakusasulamu obulamu bubeera ate nga butambula nga bugenda mu maaso. Kale sijja sukawo nnyo waneeno naye akamere kano bangambye engeri yajjamu tusangawo abakyala abalala abaliwo nabo tubayeko ku package ka Mata Mukisa jjajja waliwo akamere kano Mata Mukisa agambye wembanga nga tugize angambye ukasosangawo abalala abakyala abali awo abakyala kati no nate kati tebumala era kati mama baby gwenze naye yandiruviiramu awo ne kasoke tuwa abalala akamera kavudde omuyimbi bamuyita Mata Mukisa mukawamba weki basinga okwagala so Mata Mukisa yafumbye package y'abantu ng'ebikumi 200 n'okusukkawo leero era leero obedda tujja tugabira abantu emmere mukubo paka etutuukidde eno naye yagambye Salima yakutaddeko nnyesira ne baneiba banaba bali ebbali lwakuba ate ngeza okutuuka eno nga kaweddewo Mata fumba ye endala afumbeyo akamera akalakafumba alhamdulillah. Kale kikyogambayo abantu Salima nze nkusiibule abantu bonna munkubiriza abakyala oba abaami wadde oliko obulemu tewenyoma funayo akalamu akatono kosobola okukola akalimu n'omuntu wakuyambira yetanda yange nga ne bwolinawo wano akalimu nze bwekuuma abaana bwotyo nga weeyiya ate tubeera butoze kulinda kuwa kale toyanza nnyo nze kenda abanfunye abantu nga bampadde nja banka leeta neyanza nnyo sebo neyanzenge ali akumpeera ebyosinga okwagala amiina akkiriza sowazo amiina nono bamuyita Mayira Angel bambi Angel wobeera okuba mutuuma mulungi wobeera nnyabo wobatito naye bamuyita Professor Kaide ono yali pastor naye n'akafuwala Kaide oba kati otuseeka alaika kati seeka Kaide wobeera byonna byokola tusema nnyo tusemidde ddala kale so oli mukwano gwo ye oyo mukyala kadumpu nitayogerwako ye yaŋŋamba nga mukwano gwange nenga nga tujye tugezesa omukisa tuwange kale nsaba Katonda nfuneyo omuntu omwe akolereyo Salima shopping yakakaddaaka akasente njaba sibayinaako singa nfunayo omuntu omwe akolereyo Salima singa nfunayo omuntu Angel mbadde manyi oterezeza kamera there is something disturbing you there nsaba Katonda tusobozesa abantu baffe abatulamu so wamwe tufuneyo omuntu ogu okolereyo Salima shopping yakakaddaaka akensimbi onjaba sibayinaako buzibu amina nange nsaba Allah akkirize edduwa zange fune omuntu omwe atuweeyo kira biri mutane ez'omuceera biri mutane eza sukaali batuwe omunnyo batuwe sabbuuni batuwe ebirala tuleetewa n'ebintu bijjule tugabireko ne banneiba alhamdulillah ate babikola baali babikozeeko babikola abantu bange mutera obikola akuwa kale nze Sonko Muhammad nyongera kubajukiza ntukola airport pickups enamba y'essimu 0706 794729 for airport pickups contact me nja kubanga mukima ku kisaawe Entebbe nkutwala buteri bupake wakewo mu kumulyango mu mbeera yemu nyongera bajukiza Betty's Touch and Video Studio abasangibwe Buloba katate nga mu kiseera kino ayina ne branch mu kibuga Kampala mu Makati wokirya Kaboza waliwo ekizimbe ekipya ekiriwo Betkwate enamba za Relax Quiz back omukubire kusimu gya banga kuyoyota ayina goma setupangisa mu kwanjula atimba ku mukologo n'ebifaanaganako ng'ebyo senga buti akutegeeza nti omusajja yenyuma mu sayizi yo ey'obutonde amaanyi g'ekisajja omukyala atakyalira nsiko omukyala yeetaaga ag'emugandiso on ebyomu kisenge byonna nga bw'obitegeera ate yanneesiga n'agamba Sonko olina bodaboda osobola banga odelivaringa eddagala lyange lino so mu mbeera emu oba endala senga buti onaaba omwekutte ajja kubanga ate alimpa ndikuleetere ku namba z'olabawo ku screen yo buterevu nnyo ne Professor Kaide wano ku kamera Mayira Angel side eri ya TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.